Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mutya mwasuze mutya. Tuli Kampala, tuli mu Uganda. Je musinza lino okutulaba abali wabweru w'eggwanga ne bannaffe abali wano mu Uganda. Muli mutya. Nze Nudini Ntege nakugambye omwezi gwa November ne December Uganda yakyuseemu. Tuli mu kooti yokka. Musango ku musango, mateeka ku maki ku mateeka. Musomye nnyo ebyobuseegu muwe muddo omwaka mulamba. Ebyo ne mubiyiga. Kati tuli ku mateeka, tuli ku byamagezi. Etteeka liramulwa litya, ligamba ki, kooti egamba ki. Nyina Council of Freedom. Council Sebo oli otya? Ndi bulungi. Webale kola. Kale okiti. Ndeje mutusaako abantu. Amina. Abantu bakusiimye. Amina. Bagambye a younger council, very brilliant, articulate, kwegamba articulate. Yes, articulate. Ate nga ne byabagamba. Kyekyo bakusiimye bagambye. Waliwo ne yaŋŋambye bayive mozoba wamulabye. Kansa atuwe ku namba ye. Tumuwe ku ssente. Wabadde yabadde asiimye batawaanya naye enamba zemulaba wansi muzajja zituusaako enamba zebalaba wansi awo yes bakube neyanziza si kyekyo naye okusiima kirungi nnyo bamusiima kizaamu amaanyi. So Council of Freedom, yes, olunaku olwaleero Alien Skin aleeteddwa mu kooti eyo gye bayita production aleeteddwa anti bagamba alina kudda nga 28 naye mu kusooka ku musango guno guliwa ogw'ensambya naye n'agamba ku guli ogwasooka amaintayininze nga 9 anti kati yali awo kati tutaputemu ku mateeka guno akomewo leero ate guli amaintayininze nga 9 Desemba naye yali tamuwadde bbeeri ku guli naye ate nemuwadde ne bamuta kati guli sayansi awo ali ki. Jjukira omulamuzi yawa obukwakulizo n'agamba senga mulaba complainant nga 9 tannatuuka then mujje mukole ki bagende bamutegeeze kuba complainant kwolwo teyaliiwo akitegeeza lawyer wa Alien Skin kyabadde alina okukola kwengeejingaani complainant so that buno obudde bwaddiramu without a production warrant obudde obutuufu kuguli omusango bakimala omulundi gutya omulundi gumu. Kati should we assume nti nga mwenda tagenda kudda? Kati eddeeti leero eziweereddwa wezibeera ziri maintained ezaguli abajja kudda naye okudda okwo ebategeera kubeera bbeiro omusango guba gutegeera tandika okuwulirwa. That is if tebaali konsayirinze asigadde akyalemezaamu nga tebaali konsayirinze muwa kyetaaga naye waba baali konsayirinze nga 9 bwe baba bakomyewo baba bagenda kulozinga fayiro eyo. Kati abo bakulozinga batya? Bakulozinga nti omusango omulamuzi agukulozinga on the principle of reconciliation. Parties zonna era balooya bayimuka omuwaabi wa gavumenti ayimuka n'akakasa nti waabaddewo ki enjogerezeganya okukaanya noono owa Alien Skin nakkiriza then ne complainant eyakosebwa omulamuzi ebiseera ebisinga asobola omubuuza oba ali satisfied wakakasa nti ali satisfied omusango ogwo kooti neekulozinga fayiro eyo negiggalawo. Okay. Wambadde ngamba lwaki bamuwadde bbeeru kati oli tagambye nti omukulu alina kubaayo paka nga 9 okimpadde. Yes, kati kitegeeza emisango gy'essimu gyo giba givuddewo kati aba asigazza gino egyaki egy'eddwaliro n'eddwaliro nalyo lisenga livaayo kuba tulina emisango 2 omulundi gumu mu kooti emu. Tulina omusango gw'essimu tulina n'omusango gw'eddwaliro. Kati eddwaliro lisobola nalyo okusalawo ne bagenda mu reconciliation oba kujjanjaba abasawo baakosebwa abaakubibwa ebintu eby'eddwaliro ebyayonoonebwa bakkiriza obizzaawo no maybe waaba yakosa n'erinnya lyaki ly'eddwaliro mu bye yayogera eddwaliro ne limugamba abimenyewo oba yeetonde finally
naye nakkiriziganya nabyo nakkiriziganya nabyo n'abikola era eyo fayiro esobola okukola ki okuggalwa wabula we kitabaawo kitegeeza omusango guba gugenda kukola ki kusigala nga guwulirwa baleete abajulizi abakakasa ebyo byonna ebyaliwo n'obujulizi obulala obuyinza okubeerawo kati ngenda kutwala mu kkooti munda bwe nkutwalako ne wabweru wa kkooti ekibadde ku kkooti olwaleero abakulu maze owulira bulungi abakulu babasibira hooliganism ate bakomyewo abawagizi bakomyewo nayo hooliganism ebadde mu lujja lwa kkooti mu yaadi ya kkooti awo nga batambula bati gwe watutamaatamadda babadde bali awo nga zireeta Tamale Junior ze n'enseko ze banange wahwahwa bamugambye gwe wagamba Kibanda bamukole ki bamusibe abeereyo ononye ekiwano era aviriddewo ku kabangali nga baagala mulyamu maaso kati wano neneebuuza omutuufu yaani oba okay ani mukyamu mu kino omukyamu tusobola okuba nga ffenna tuli bakyamu tusobola okuba ffenna nga tuli bakyamu sayidi eprovokinze ne sayidi egobye because ebeera wetuba nga tuli ku kkooti ekisooka sayidi zonna abantu balina okitegeera nti kkooti kintu kya kitiibwa kifo kya kitiibwa abalamuzi bantu ba bitiibwa concentration ebiseera ebisinga ebeera ku kkooti kuba kulowooza nnyo abalamuzi baba balowooza nnyo ku bibagambiddwa critical thinking ate ne ba lawyers babeera mu kulowooza kubanga osobola n'okweteekerateekera omusango naye wotuuka mu kkooti ebiriyo nga bikwetaagisa olowooza ki so kati frustration yonna eri ku kkooti oba wabweru wa kkooti esobola okukola ki okulowoozesa obubi ekyo kimu ekyokubiri ffenna abali ku kkooti abeeneneŋŋana the so called hooligans ffenna tekuli agenda kuwa bwenkanya eri muntu oyo alien skin igwe agamba nti bamusibe Junior si yegwe agenda okakasa oba bamusiba oba tebamusiba oyo alemereyo ne wobyogera emirundi 10 ng'etteeka lirina kye ligamba tewali kye kijja kukola yes ate naawe atwalagana Junior n'ogamba lwaki ogere bwotyo ate naawe si gwe akola ki si gwe agenda omutta kuba waliwo etteeka so abantu ffenna ababeera ku kkooti tulina okikkiriza nti omuntu kasita agenda ku trial oba kasita agenda ku judicial process wabaawo ebirina okugobererwa okusinga ffe byetukola ki byetusuubira byetwagala because at the end of the day oli eyagamba nti bamusibe yes olwaleero omulamuzi akoze eki amutadde so ebintu bya kkooti tetuba ku ndowooza kwagala kwaffe tuba ku tteeka ligamba ki n'omulamuzi agamba ki so kati ndowooza ffenna abakolera n'omulamuzi kyagamba ereka naawe anti kaakati ebiseera ebisinga n'amateeka mubeera bameka mu kkooti mubeera babiri mubeera babiri bannamateeka awaabiddwa omuwawaabirwa n'awaabi ne gwe bawaabidde mubeera baloya aba babiri ebiseera ebisinga muba mwajuwinga ku tteeka litya limu kitegeeza mwe balooya muteekayo etteeka kyerikola ki kyerigamba n'oliwumbawumba n'olipaswedinga n'oligattako ebyo byosuubira ebigenda olisapootinga then ne mulinda omulamuzi kyagamba kubanga omulamuzi either yaba alina kyalabye okusinziira ku tteeka ono waalireeseemu looya wa sayidi eri n'ono looya wa sayidi eno etteeka waalikoze eki waalireeseemu kati then ne mulinda omulamuzi kikyagamba era kikyalabye omulamuzi aba talimanyi anti aba alimanyi ekimufuula omulamuzi because he is a custodian of the law we call it the temple of justice nti ye atunuulira ebintu ebisukkuluma oluusi ku bye muleese kubanga gwe oba osubmitinga ku tteeka oba weeyagaliza gwe oyagala yisaawo ekyo kikyo kyolaba ate ne sayidi eno ekozesa etteeka eryo lyennyini nalyo alitapute mu ngeri gyakola ki gyalaba gye ligenda oyambamu client we kati omulamuzi
ali independent atali eri walabire etteeka eryo ye n'alitaputa mu ngeri egaba obuki engeri egaba obwenkanya. Yes. Okugeza nti woba mu kooti n'osaba beyiro state agamba nedda naye ng'etteeka lyagaaniramu lyerimu naawe lyewasabiddemu ki lyewasabiddemu beyiro. Kaakati y'omulamuzi asinziira ku nsonga ye zaalaba ezijja mu kiseera ekyo n'azigatta naye ku tteeka n'agaba obwo obwenkanya obukola ki ensonga eziri presented ku side zombi nga ziyita mu tteeka ayinza okukwata facts oba wabaawo kye bayita etteeka naye n'oliteekako ebiriwo biconnectinga batya n'etteeka ebiriwo bijja bitya mu tteeka obifiitinga otya mu tteeka. Kati oyinza okuba ebiriwo obifiitinze bubi mu tteeka okugeza nti woba osaba beyiro ogamba omulamuzi nti ono mulwadde yeetaaga obujjanjabi naye omulamuzi ogenda olaba mu biriwo nga tewali na ddwaliro yaki ya bulwadde nga n'omuntu gwe bagamba nti mulwadde olabira ddala waaki. Kaakati omulamuzi ye atunuulira ekyo n'abifiitinga mwoli mukyalowooza nti omuntu waaba mulwadde asobola oweebwa beyiro. Okitegeera bulungi. Naye ate ne state asobola okugamba omuntu waaba mulwadde asobola okumibwa beyiro kubanga prison zina amaki obujjanjabi. Tukozeseza etteeka litya limu buli omu n'aleeta ensonga ye. Kati omulamuzi aliwo okulaba prison ddala zina obujjanjabi obulwadde bwono yes. Ate ku side endala agamba ono alabika muyi nnyo yeetaaga. Kati omulamuzi wayimiririra n'atwala endowooza ye n'agamba nedda omuntu ono n'ayita mu tteeka n'ebintu ebirala kati nga bizinensi. Kati bwe twogera ku alien skin omulamuzi obwenkanya nti oyinza okutunuulira ku bisukkuluma ku bulwadde ku kino otunuulira emirimu gy'omuntu nti bwe tuba nga tuli mu festive season ddala kyali badde kyabwenkanya omuntu ono omufiiriza season mwasinga okukolera anti yamuteeka yalumwemu naye. Kati anti omulamuzi ye taliyo kukulumwamu kubanga saawa zino talinaba kusavinga tannasalirwa ali innocent. Okitegeera kati mu innocence ye tazzanga na musango. Kati mu innocence ye ate toleeta kubeera ng'ali frustrated afiirwa emirimu gye gifudde season between nga first paka awo nga 10 baba booking sometimes. So therefore olina okutunuulira beyond kyova olaba omulamuzi abeera nga taata ne maama nti omwana ne waba yakunyiizizza at the end of the day olina okumuyita omuwa ekyemisana. Kaakati nkugjeyo mu kooti bano abamu benkugamba junior n'abawagizi ba alien skin bo babadde mu bino bya ogamba otya omuntu waffe lwaki oleeta obukyayi ku musajja waffe. Kaakati ate onoonya ekiwano ng'omuntu tomukola ki tomwagala ne beegwa mu malaka. Eyo embeera eyo waliwo omukyamu oba bombi bakyamu still? Bonna bakyamu because when I access to court I have a right. I have a right to access court. Ndi muna Uganda. Court is an open what? Place. Kakati Junior aba atena musango ki? Junior talina musango yenna. Ani atamusibi? Ani no simu bano ngamba bano. Taina musango. Akayumba. Taina musango, but as well we need to know the kind of group we are dealing with. The group yeyo. Nawe nga Junior olina okutabutateka a lot of pride. Olina okutegeera nti wano wengenda we wano. Era kye twayogerako ne kuki ne ku Hajati nti tugenda kunnasa public kati emanyi. Public is excited. You have to take what? Caution. You have to be cautious. Moteeka botatekinga waliwo etteeka lirera munene negani naye wagenze wantu ng'okimanyi waliwo ebizibu ne weetwalayo. Mu mateeka gali ge tuyita aga civil tuyiramu kye tuyita contributory negligence. Contributory negligence. Ofuna bulungi omuntu ayinza okukoona n'akutta naye nga ddala eside gy'obadde ovugirako mbi si gy'obadde olina ovugirako nga weeyambyeko you contributed. Wadde ono yabadde negligent teyateekinze care kulaba nti ye tuyinza okugamba yabadde kale avuga speed esusse oba waba badde tavuga speed esusse aba talina buki musango
naye waba badde avuga kimama naye ate nga naawe oli ku side gy'otalina kubeerako. It means ono we bamusiba asobola okwewozaako nagamba waliwo wabaddewo contributor ki oba n'ogamba afe wano wetunywera kutebe n'okassa mu kkubo oli n'ava eri n'akwambala n'ofa. Yes, waliwo abasajja abeefuula ab'ekitalo nga oba abamu babeera na mmundu oba abamu babeera amanyi baagajjawa naye ng'omusajja oyo asobola okuyombamu naawe n'agamba oba onkoona emmotoka naye neyeekiika mu mmotoka oba ontomera omusajja n'agira n'anteekamu nnamba emu n'akutomera nga wamusabye oba ntomera ate naye tomanyi bwongo bwe n'agamba nti kyogamba ogambye vaayo mbala ssatu vaayo siva wano oba ontomera agiwanga nnamba egi ffe tuli mu ggwanga lyaffe. abavuga eza giha bagimanyi yemu kyetegeeza mozeya asinga ovuga emmotoka kukasuka mitala so kati awo bwetyo mugenze mu kkooti anti kati wonteekako omusango ogw'okutta nsobola okugamba nti owaayi oba ogw'okukosa kiregeeza nsobola okuteekayo defense yange eya contributory negligence nti nno naawe weeyambyeko nti wayombye biki naye naawe kennyini weesuliddeyo gwa naggamba nkuba okitegeera. Waliwo omusango gwe nasoma nga nkyasoma amateeka omukyala yatta bbaawe kati omukyala oyo engeri gye yattamu bbaawe omwami yagamba bbaawe omwami yagamba mukyala we nti alina trip agenda Bulaaya era n'amuleetera gundi zonna ebitambuliso byonna documents n'akakasa nti olunaku bwe ruti ngenda kuvaawo. Unfortunately omwami ono yali alina target ey'okubega mukyala we you understand wagenda yefuule agenze yes yalina ebisumuluzo by'emmotoka byegundi by'ennyumba ebirala copies endala so we yajja ng'agenze ziba ziwera ssaawa 6 najja n'atandika okugulawo mpola najja you understand so omukazi we yawulira because omwami yayigira mpola ng'ayagala kubaako ruumu emu mweyeekweka for some days abeere nga mwali you understand unfortunately n'omukazi olw'okuba omwami yagenda yasula bulindaala kuba yamanya kati ye musajja ye mukazi era yasula weaponize ayina wazisetinze nti ekijja kyonna waliwo obulumbaganyi. Unfortunately wajja wawulira omukazi neyesetinga n'agamba neyesetinga nno n'alinda kuba ye yawulira tasuubirayo mugenyi yenna n'amanya kati ono mubbi oba mutemu n'akwata ennyondo yakuba omusajja ku mutwe ng'amanyi mubbi bw'adiringa naye nti ennyondo emu weegaana nfudde najjayo amaanyi ge gonna omwami yafa. So kati olaba nti ono yeereetedde akoze ayambyeko okwesuula mu target. Omulamuzi awo njagala kulaba awo omulamuzi yatugamba ki anti omulamuzi yagira omukyala yamusanga nga teyali talina musango kubanga yali ku self defense you understand yali ku ate nga facts zonna woziraba you understand olabira ddala nga kubanga baali babaddewo n'omwami we baali beeyagala baali bakoze obufumbo obutukuvu ng'ebiri emabega byonna tebina kye biraga nti omuntu ono obudde tebwaliwo bumala kugamba nti akubire poliisi you understand ekikangabwa kooti etunulamu ekikangabwa ng'ekyo we kijja okitegeera so kati omuntu oyo asobola okubeera ng'abeera acquitted. Yes. Moze yogerako n'omukulu so zezo issues ezimu so ebintu nga ebyo bannayuganda we must be civil. Civility yemu kubitufuula abagunjufu tulekeraawo olw'okuba governance yaffe si nnungi amateeka si malungi olaba enguudo buli omu waayagala waavuga naffe tukitwale nga kiriki olunaku luvaamu lumu ekyo kyobadde omanyidde okusala ebitaala nga agamba bitala bitadde
bikutte gwe noganze Yes. fe tugenda because ebulaaya olw'okuba amateeka gali very very specific nti amateeka gali automatic enforcement eri automatic nti wosala ebitaala nga tokoze eki nga bikutte mu bukyamu tickets ziri automatic ate ne hearing webakwata ogenderawo mu kooti saawa eyo ne bakuwuliriza ne bakuwa fine oba ne bakusiba kakati ebyo bye biyambye abo ab'ebweru okulaba nti amateeka bagakwata they live in a civil way manner an organized manner nti teyeetaaga nnyo kusaako mbeera ate nga n'abakulembeze bakola ekyo kye balina okukola so kati individual cautiousness ebeera nnungi nnyo kubanga si ffenna nti obulamu abantu bangi of course bafudde Moze radio omwoyo gwe guwumule mirembe obulamu obutabuwa kitiibwa gwe nga gwe nnyini byo ng'ogamba kijja okuba nti gwe olowooza oli w'amaanyi oli wa kitalo nnyo n'ogamba nti buli bufuba okisobola yes omuyaayi akubalula kubanga ye tabimanyi ye si muntu aziyu ye tali nnomo nga gwe w'olowooza ayinza n'okuba naye nga kuba naye byokola oluusi biyinza okuba tebiri nnomo naye nagira mu ngeri erya bunomo ne mwegwako abakyekugambye nti olwo lwe mwesanga force ezireese nga bwe batera okugamba force attracts what force nti kaakati gwe bw'otulumbagana otugamba tetutegeera tetulina magezi alien skin oyo bakusibe bakole biki ale ku mmande ojja ne brushing oba lali naani ne mukadde wange ngamba waliwo madda ya kyoba madda y'omu ku banene either Andrew Kawes mukadde wange nangamba ki ekireetera muntu munno okukwata amasasi n'akola ki n'ogamamirira munno namugamba ekintu kimu oyo omuntu akwasa amasasi okugakuba aba takyali muntu gwamulaba nti atambula muntu aba ajjidde mu kifaananyi naye nekyaye aba yava mu buntu because at the end of the day wabanga alimu ak'obuntu aba tasobola kukola ki kukikola kwambaza magazine namba yes naye olw'okuba yava mu elementi y'obuntu kyekimumekingisa okukola ki era kyogereko okukola ekyo okitegera bulungi baŋŋambe ye Masaka mu biseera by'ebijambiya abasajja bajjanga okukuba abantu mu mayumba oba baali ku kampeyini ki naye namala asanga simanyi enkoko zeekookolimya agitemerawo ye pwa because yeeyo ekibiribiri kyamwambala spirit ye tayagala kumanya gwe kyogamba muntu munno takyali muntu munno so kyonkireeso okugezaako okutegeeza nti omuntu gw'oprovokinga gw'omuprovokinga nga muntu naye ye asobola reactinga nga si muki nga si muntu eri abantu okubanga ye ali nnomo alina sooka kukuba bantu nga ye nnomo ye wabeerera ddala omutuufu yes kakati gwogende omuprovoking you know what waliwo ebikoosi by'abaana ye nga waaba akutte omuntu akabaddiya ekiro baziyita gaali nga ye nnomo ye bwe bulamu bwalivinga yoyo omutuufu era bw'atabikola bagana naye gundi yayiika evviivi era banne bamugamba gundi wali w'amaanyi naye ennaku zino kiki you understand so okubeera nga tuteekayo obuvunaanyizibwa ku ffe ku bulamu bwaffe n'abantu oluusi betuwangala nabo abatalina kumanya kuba eriyo abato nabo nga tebamanyi kumanya nga weetaaga omujjukiza nti obulamu kyekyobugagga kisinga mu bufunze kanso kyogamba nti etteeka lijja genda okukulamula nga bakuziika so naye weefeeko ng'etteeka bwe lijja naawe sooka weerowoozeeko nti naye kino kyenkola gwe mprovokinga akyagala nze ndina mikwano gyange egya booda gundi batera nnyo okuprovokinga ebiseera ebisinga oluusi omumyo yitawo nakola nayogera kyonna kyayogedde naye nze nakyemanyiiza tewali kyagenda kujjako stay as you naye kati wali woyogedde tuli mu kuvuga mmotoka tudde eri zino zidde eno
ababooda bamanyi okuva abadde eno bamanyi okuva eri baddira ddala mu kkubo mwe mulina okuyita balisiba kati ze bwe nsigala nange ngenda kuba nabo balaga bajja ani mukyamu ku ffenna no gwe olina sigala ng'ogenda but obuzibu bwe bumujjako understand waliwo obuzibu okumujjako ng'obadde olabira ddala ajja n'ogiweta n'odda waali oyagala mukoona ekyo kirala n'okubanga ye ali mu layini y'omwennyini ate nga tomulabye aŋŋamba nga mulabye no nze ŋŋenda batugaye mugende yazze humanity tolina kyojja kugamba nti kati kamukoone because at the end of the day amateeka gaffe wano e Uganda gakolera nnyo ku information esoose era n'omusirikale wajja asobola owuliriza ababooda omanyi balina kooti yo etuwulirawo kati eyo kooti eyaabwe basobola okuoutunambalinga bye boogedde nti omusajja oyo jjukira abamuwerekerako bokka abamuva emabega bayinza oba balinga 10 you understand ojja kugamba nti yimirira at least bo bakole ensobi naye gwe nga tokoze eki kati bo obuvunaanyizibwa buli ki obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga bafollowinga ki right of way yaabwe right of way e Uganda tufollowinga ki we keep what in Uganda we keep left yes you understand yes. So your right of way kiteeza oba ku right nze nina right of ki kati bojja ku left yange anti ozze amazima amatuufu toyina sirina budde naawe tolina ate gw'olagoze mu Uganda kyali badde poliisi okwenforcinga ekyo gwe toyina you are not a law enforcer naye facts nnyonnyola facts ezibaawo ku siini singa owa booda omala omukolako obulabe ekisooka bo balina ki balina famire yaabwe nti tokosa munne n'abataxi sometimes be bamu kubanga babeera nnyo ku kkubo kati ahawe waboda genda ku taxi so tujja ate yasaza akulaga ali mu ludda lwammwaze emoloka gwe gisibe fe tunaabeeranga abo bataxi batujoge anti kakati mukulu ntege yes w'omukoona n'ofunamu ki ngenda akitegeere n'ogiyitamu taxi n'ogenda aveeyo anti mukuvaayo wosigala ng'egenda kitegeeza you going to cause an accident emoloka egenda kufa moloka weefa togenda olunaku togenda kukola gy'obadde odduka so kyekiri kyenkugamba kati nze kyembuuza bwe mukoona amateeka kati ani aba alina omusango of course aba n'omusango automatically aba n'omusango aze mu ludda lwaffe naye obuzibu tosobola woza naki namufu baatugambayo nekino ekirala president yali yatugamba bw'olaba ababooda babeekiikakiika mubeekolereko kati bwe ndaba ababooda abeekiika mu kkubo lyaffe nze nenkozesa nembakolako etteeka lyawandiikibwa simanyi gwombuulira kati I don't be misled abayihu directive ya president bw'eba yakola erina okuwandiikibwa number 2 directive ya president erina kusukkuluma amateeka ga ggwanga kuba baafuuse mateeka kati yatulimba omusajja oyo yes yali agezaako kuconsolinga families as a politician as a leader tomunenya yali agezaako kuzza mitima gyaki otherwise etteeka terikkiriza mob justice etteeka terikkiriza assault era kyova olaba eragenze n'akola terikkiriza defense eyeba defense self defense si tteeka nti omuntu anakkirizibwa nkola self defense self defense eba defense gy'owa nga bakutaddeko omusango gwe wazizza naye self defense eyinza obutagira ddala musango gwakoze eki gwazizza eyinza kutoolako buki eyinza kutoolako butozi different on what different factors naye wekijjanga ddala self defense eyo nga bwe twogedde ku mukyalo oli then ekyo kitegeeza nti basobola okugyako ki omusango therefore olw'okuba nti self defense eyo osobola oginyonyola kooti okusinziira ku situations better w'olaba nti osobola okwedefendinga nga tokoze bulabe nze we mba nvuga nsobola okwedefendinga nga nyimiriza emmotoka yange kale gwe nojja n'oyomba lwaki totambula lwaki tovuga naye nze nga sikoze eki
because abantu bangi nnyo asobola okugenda awo ng'asazeewo ogamba nze kankikoona oba nkikoona n'amukoona n'afuna obulabe n'agenda eruzira n'amalayo emyaka gye gyonna egy'obulamu. So eyo ye civility tetwogerako. Wali olina kulinda eddakiika 12 kyali 10 kakati emyaka gy'omaze mu makomera omulimu gwo gufudde abaana bo basatu tebasomye mukyalawo baamutwala dda naawe obulamu bwo bwonoonose. Yes. Just zaali ddakiika mmeka eyo civility. Personal retreat buli lunaku buli wookula yeyeetaaza mu bulamu bwo bwoddayo ogamba nkoze ensobi nnyingi mu bulamu I think kati gigitambudde emyaka 5 I need to change something. Nkuzizza kati mu kooti munda Alien Skin abadde asaana okuweebwa bbeeyi oba baaguliridde? Alien Skin munnauganda ssemateeka wa Uganda akawaayiro aka 23 ennyingo ey'omukaaga akkiriza buli munnauganda okusaba bbeeyiro era maanyi ga kooti si maanyi ga Alien Skin si maanyi ga state ono state attorney si maanyi g'okugaba bbeeyiro maanyi ga kooti buyinza bwa kooti okusalawo obeegabe oba tekola ki oba tegaba. Now aleeta yenna amaanyi ga ssente akyogerako oba olina okuleeta obuki obujulizi then w'omala obuleeta ate tudisikasinga ekyo naye as of now nyaye mpulidde bobigera neŋŋamba nja kibuuza kansi but as of now baleeta obukyayi bwabwe ku buli muntu. But as of now tetulowooza Alien Skin aweereddwa bbeeyiro ku ebyo ebisomeddwa mu kooti bye tuwuliddeko era omulamuzi byanogaanyizza nti omwami ono alina fixed place of abode alina awantu waava musajja wavunaanyizibwa era aleesa abamweyimirira abaki betwalise basubstantial abasaanidde abagumivu era omulamuzi asinzidde ku ebyo n'agamba nkuwadde bbeeyiro naye toyina kufuluma toyina kufuluma ggwanga toyina kulumba bantu abo ba complainant toyina kugenda nawaabwe yadde ku social media okola ki kati bwe bafuna obuzibu n'engendayo balabako baliba baba complainant mu buntu bulamu bafiiriddwayo omuntu wabwe. Akakwakulizo ka kooti kagambye bw'oba wagendayo sooka ojje otusabe ne bw'oba baboogerako kisoboka n'okufuluma eggwanga kisoboka twakyogerako naye nasooka kuddayo kukola ki kusaba kooti n'ekitegeera tuyagala kufuluma mu so that eyogera nani ambassador oweeri gyolaga nti babeere nga bakulina wofuluma eri babeere we bakwetaagira ambassador asobola okukola ki okusika ne bakuzza kibaamu ekyo kibaamu kati nga olaba debate gye tubadde ne His Excellency Besigye enkwata gye bamukwaseemu Kenya tugamba teri mateeka because procedure y'okukwata kye tuyita extradition olina okuba ng'ozizza eno omusango mu nsi gy'ova nsi gy'olimu kati eri ne bakusaba bakuzze ate eri mu kukusaba tebamala gakuzza balina sooka kuwuliriza ensi yeri erina sooka kuwuliriza erina okuteerawoko ka hearing akatono era bo baje kusindika si mu bulabe oba omusango ogwo si gwa byabufuzi oba religious persecution ebekusa ku madiini awo then ebesobola okukola ki oguba misango nga jjadala gyansi egiri international kubanga omuntu waabadduse mu nsi ye kulwa ebyobufuzi ensi eri erina kumukuuma terina ate muzza mu bulabe kati Dr. Besigye eyo argument yabaddewo gavumenti ye Kenya yakutte asobola okudduka mu Uganda kulwa ebyobufuzi n'agamba abantu b'opposition bandi bulala very okay eri ne bamukkiriza okugenda very okay ow'enyaremu ng'abadde ateekeddwako embeera ng'embeera eyo temusobozesa kubeera mu ggwanga kwenjoyinga freedoms ze endala asobola kugenda n'asaba asylum ewalala naye agenda mu kooti ey'ensi eyo n'ateekayo obujulizi ng'ebifaananyi ebijulizi nga President Museveni naye asobola okusaba singa bamuteekako embeera bapulezidenti ba Africa be basinze osaba asylum mu mawanga ago era Amini we yafiira yali yasaba asylum Obote we yafiira yali kwa asylum Kabaka Muteesa yagenda mu Bungereza yali kwa asylum kisoboka kati jeni wabwe namukasa the moment kasitodduka naye ng'enziruka ng'endayo
togenze lwakwagala yonna ndowooza ojjukira Muteesa wezaavuga awo egundi n'ayitamu ne bamukweka emabega wa bbuutu ne bamutwala n'asala n'agenda e Rwanda n'agenda e Kenya n'ogisome genda akatabo kayita The Compendium of Conflicts in Uganda kagiwandiikako n'omwami eyamuwerekerako baali bamuyita Mpange eyamubuusa ojja giraba bulungi banyumya emmundu eyo gye yali akuba mbuli amasannyalaze ng'ekuba ne batugamba nti omuganda yabagamba ekyama bwe mujjako eyo bwe mujjako amasannyalaze gali naye byali bituufu ebyali bituufu mundu yali amaanyi kubanga Buganda yasooka okufuna ebyokulwanyisa ebyamaanyi nga Kingdom kale ate jjukira weebifuna nekyesanga ng'ate first president Muganda kiteeza ali alina kwenyweza buki naye yali agikubira ddala oba baali bagimukubira Muteesa ali munnamagye y'omu ku bannamagye abalungi be twali tuyina abaagenda ne batrainingibwa bulungi nnyo yali munnamagye omulungi ddala nno omulungi yes sharp shooter yes so but in that event tosobola agamba nti yali agikuba kuba kati yali mukulu naye yali mukulu kubanga n'okumugamba nti baagala mutolosa bagenda bugenzi ne bamujja bamukwata bukwasi bamuleeta ng'abavunaanyizibwa ku security bamuleeta ne bamubuusa olubiri so kati waliwo omulala abuuza sijja kwogera linnya lye aŋambye siryogera waali wano mukyala abuuza nti singa naye alina omusango kati Alien Skin bamutadde naye asobola omuwaabira Alien Skin tuze tukyogera nti omuntu yenna bamaze omuwa bbeero oyinza omumuzzaayo ate omuntu yenna munnayuganda omuntu yenna wakosa omusango gwe bayita ogwa criminal oli waddembe ogenda ku poliisi nenoonyereza by'ogigambye wezuula nti bituufu omuntu oyo n'akola ki n'atwalibwawa mu kooti bwe guba nga gwa civil oli yabuzaabuza ettaka lyo oli endagaano teyatuukiriza ndagaano olina omulimu bakwemployinga kampani naye kampani erina ssente zeekubuzaabuza you understand oli waddembe okwekubira enduulu direct mu kooti yes era kooti esinziira ku ssente mmeka z'okola ki kali kyogaane kati oli asobola ogenda n'amuwabira nga bamutadde tekirina buzibu yadde kasita abanga yakosebwa agenda ku poliisi n'alipootinga tekirina buzibu bagamba omusango teguvunda singa omuntu aba yankosa omwaka nga mulamba oba ebiri oba 10 nsobola omuwaabira nga wayise emyaka 10 nga yakosa gwe ng'omuntu emisango egiba gya criminal newe giba myaka emeka you understand criminal wagamba gye giriwa criminal ziba gikosa ensi emisango giba gya punishment ensi gyeteekawo nga woguzza so giba gikosa public understand kati nga omuntu is a public olw'ensonga gavumenti emulinako obuvunaanyizibwa omukuuma is a property of the government of the state you understand gavumenti ekkirizibwa okuuma ebintu so wobibba bajja ne bakusika esobole okumaintaininga abantu obutabba byabannaabwe egyo emisango bwegyo defilement okoseza omwana rape okoseza omwana treason okosa gwansi nawe mpulidde abantu amuwaga bannange kale nange bankwata dda singa nawaaba kati egyo osobola okuwa yali badde yawaaba naye obuzibu obukirimu nti saawa zino obujulizi buba butono buba tebusobola kuzuuka buba bwabula dda oba tokyasobola kufuna bujulizi obwo medical examination tewazikola wabula kisoboka senga wali wagenda wadde wawisewewo emyaka 5-10 senga wali wagenda muki medical examination ebintu ebyo ne babitereka kuki ku police file nga gyeri awo bagisobola ogizuukusa okay tukyagenda maaso gwa tulaba wano ku Megatron Media ne Nurdin Ntege tukugamba tuli ne Council of Freedom tutematema amateeka gagamba ki ekirina okukolebwa tulina kweyisa tutya Council of Freedom njagala kukomawo ewuwe nga mubuuza gwe nga bw'obiraba nti singa kooti ezuula nti Nurdin wazza omusango at the same time
ne tuzuula nti ne Freedom yazza omusango ne Nurdin bamuwaabidde Freedom tebamuwaabidde naye nga kiri known mu public nti n'oyo gye emisango agirina kooti era yeetaaga kusooka kubaako awaaba kanku ekyokulabirako bw'oba ogamba nti no ensi weba egamba nti Alien Skin alina eggaali ekola effujjo ekola bino ekuba abantu ngeza bugeza naye nga tumanyi n'abantu abalala gye bali balina ezo eggaali zikola emize gye gimu babbi balwanyi batemu kooti teyinamukko kantu kawaayiro oba kakwakuzo kagamba nti nedda kati abo bonna mubasene tutereeze society kati kooti n'amateeka tegakulira ku mbu tegakulira ku nawulidde kooti ekolera ku ki ku bujulizi so tusuubira nti nga n'obujulizi weebuli naye nga teri awaabye walina okubaawo awaabye ate awaabye alina kuba muntu twagamba luli muntu akoseddwa oba police officer yenna naye asobola okugenda n'ateekayo n'openinga omusango police esobola okuggulako emisango police officer mu mateeka ateri mulala akuvunaana police officer kasita azuula nti waliwo omuntu azizza omusango oba waliwo omuntu ateeberezebwa okuzza omusango asobola yennyini okugulawo ki fayiro n'agenda n'akola arrest y'omuntu oyo kati oba obadde okiwulira bagamba mu statement omulamuzi we yali asoma ndowooza obeerabeera nnyo mu kooti bagamba ono nono and others at what wakawulirako nakawulira ku kaali yeni and others at large kati others at large kitegeeza abalala bakyaliyo so buli bazuula nti bafunye obujulizi bw'abo abalala bakunoonya bunoonya nga bakugatta ku ki ku fayiro okitegera bulungi omulamuzi w'alina obuyinza okukwata omuntu ng'abadde tali ku fayiro oba ng'abadde poliisi si yeemuleese ng'omuntu oyo akoze omusango mu maaso gaani g'omulamuzi okitegera bulungi ogukoledde mu maaso ge okugeza essimu evuze okubya omuntu ng'alaba obadde mu kaduukulu n'odduka nalaba bayiribya kitone ku kooti luno ye kitone bayiribya kitone mbu bayombera ku kooti mulundi guli ng'aliwa ku bino ebya haaji mbu yali yeevuma n'abantu abawolereza haaji n'abavumaavuma n'abaliyiribya kati poliisi bamalamu kuwoza buwoza kitone omuyikkiriza okuyingira mu kooti so kati awo omulamuzi woosenga okola omusango gwonna ng'akulaba mu maaso ge awo wa asobola okuduumira kati poliisi tugivunaanemukko naffe nti tulaba obuzi bw'emisango tulaba ebikolobero ebikolerebwa mu society ne communities zaffe naye nga abantu ba bulijjo batya okweŋŋanga omanyi embeera gye tuwangaliramu mu Uganda waliwo olaba omusajja nga muzzi wa misango naye n'ogamba mutandike ntya naye nga ne poliisi ekimanyi omusajja oyo akola ebikolobero mu society oba mu community poliisi eno kyogamba ereka kireke tugivunaane lwaki tewaabidde bantu abo simoba kyeŋŋamba okitegeera bulungi munale muba n'abaziba ebikolobero mu community nga bazito ku mmwe ng'ogaba omusajja ono bwe namweŋŋanga n'atuuka oba ku poliisi oba ku kkooti ne bidda bulala ngenda kukola ntya ne mubonaabona mu kitundu olw'omuntu aliwa omu naye nga mumutya weŋŋamba awo ati wendali nsoma koosi yange yasooka baali bagiyita criminal justice waliwo kye bayita class 1 up to 5 eya policing kati class 1 up to 5 bakulaga class 1 of what would be the quality policing ne quality police byeyina okukola quality policing quality policing and police yes kubanga policing zezo emitendere egiteekebwa police gyekozesa
poliisi yekozesa obukugu poliisi bwerina quality you understand strategy professionalism obuyigirize so kati mu Africa ensi tuyinanga nnya ze bateeka mu class 1 esobola okweŋŋanga obusambatuko bwaki bwegundi bwa obutambatuko bw'obuzi bw'emisango South Africa tuyina Nigeria tuyina is it Drogba Ivory Coast you understand then netubeera ne Ghana then netubeera na Egypt now naye otunuulira factors ze bawa lwaki ensi ezo ziri mu class eyo because mu Africa because ate wozigeraageranya n'eri you understand kuba balondayo ensi mu Africa entonotono esobola okugamba ku level ya Africa baleeta etteeka enkola yaalyo policing yaayo naye bagenda okuleeta factors ezimu ku lwaki ensi ezo zisobola police okweŋŋanga nga police ekola kinene nnyo okwengeginga abantu mu kukola ki mu kukabinga criminality you understand police zezensi zikozesa nnyo zikolagana nnyo n'abantu okulabanga bamalawo bumenyi bw'amateeka kati nkuze ku America olabe first class kyentegeeza okimanyi Omumerica waafuna problem n'awulira buwulizi nti waliwo ekigudde ekiri ebweru akubirawo poliisi ne bamukwata you see how you engage the people okireese nno eye Uganda bw'okuba 99 ya wano nakatugigezeeko interrogation ekubeerako ku ssimu waliwo simanyi babituufu waliwo bayogera nti bakubuuza balina ki bambadde ki balina mundu nnene intono naye kati katukitwale nti kati barespondinze omuliro guli mu kugwa kigogwa ekimoloka ky'amafuta kikoze eki kyagwa bakutte kubategeezezza tuyina gadgets tuyina instruments ezisobola okuvaawo ku headquarters oba ku police post yonna ematugga nesobola okugenda respondinga nti nedda buli woba nga toyina ebyo abantu ekisooka tebamanyisiddwa ku rights zaabwe wakakati ffe wano ne kyetukola by having this discussion ono Megatron yali badde asasulwa buwanana because buli woba nga abantu n'obengeginga because it's a duty of the government okusensitizing abantu ku mateeka ate ng'ekozesa ennimi buli nnimi eziri mu ggwanga you understand kaakati abantu yabanga tebamanyi ddembe lyabwe na rights zaabwe kitegeeza tojja mubuulira lwaki ategeera omuzi w'omusango ku neighborhood nga tamanyi nti alina n'obuvunaanyizibwa okumuwaabira because buvunaanyizibwa bwa buli munnansi buli citizen mu ssemateeka buli citizen alina right okuprotectinga ki amateeka buli munnansi ovunaanyizibwa protecting amateeka protecting rights z'abalala okuma ne kuuma ssemateeka w'eggwanga kumasemateeka w'eggwanga n'amateeka amalala agali wansi wa ssemateeka eddembe ly'obuntu naye kati olw'okuba omuntu tamanyisiddwa tamanyi na ddembe lye kyeki abo nno wemuviirayo ne mugamba nti bannange bw'obutamanya mateeka tekikugisaako musango naye ate nammwe temutuyambye kumanya mateeka kati ndi wano nkikolera ki nsasulwa musaala okitegedde kati kyenkugamba nti ono ataddewo platform at least gavumenti ejje yeekole ki ate wano mukukwata akozesa data akozesa abantu amateeka eyavunaaniddwawo awo amateeka gavaayo nnyo era baba bakambwe nnyo ekyokuvaayo ennyo okukunnyonnyola nti nedda toyina kukola kino toyina kukola kino kuba kati nze nva kukulega omanyi ebibuuzo ebimu mbibuuza ku lw'abantu
nyinako abantu bange kuno nabo balingo baani kati ekyo n'oludini obuuzizza kyaki naye erabira nti wali yakiraba bw'atyo nga bwenkikola ki bwenkibuuzizza so ndowooza nti gavumenti lyesiga eddamu zedda lyalinako budgeti eyali menti okusomesa abantu ku mateeka kituufu si kituufu bayina but the money is not enough. Bagita jealous yes law and order sector tuzina era bayinamu n'ebitongole byanjawulo nga LDC eyina legal clinic egenda eyamba ku bantu nebabeera nasanga wano seekani seekawoma tayina amuwolereza n'omu kyekyo kyenkugambye abantu balina right yaabwe yali awandiiseko n'agenda mu jealous togenze na mu jealous kati already yali mukomera ne lawyer naye kenyini bw'awandiikira DPP asomuwandiikira ebbaluwa n'amugamba ndi mukomera sirina lawyer nsaba mumpe lawyer because omusango gumunene okkirizibwa osaba gavumenti kati already anti kyeŋŋamba yo already ali mukomera munda awandiika atya asaba omusibe basobola omuwa n'awandiika ogundi kikola ntya ossi wa prison w'oli ogenda n'omunyonyola ossi Luzira prison kati aba akola ki ate yaba runninga day to day management of the prison kubanga jjukira nawe waliwo baki abasirikale n'abasirikale abo understand era yalina okubeera ng'era mu kaduukulu ka poliisi wabeerawo abasibe nga waliwo ossi n'abasirikale abalala so management yekomera naye ebaako ossi kati omuntu oli munda tolina akuwolereza onoonya ossi omuwandiikira ossi buvunaanyizibwa bwe remember oli munda towandiikira through gwe wandiikira DPP ani ampa byempandiikako ebigambo awempandiiki ossi akuwa mbagamba njagala kwogera kuna ossi mbagamba nsaba ossi abeera accessible attend time wa prison abasibe bangi bangi naye bamubagamba kati bangi naye osobola okumala ewiiki nga teri musiba amunoonyeza naye ng'omulaba atambula akasimu ke mumanya mutya nti yeye nti yani ye ossi omulaba otya omanyi kati nze bakansiba emirundi nga 6 ndi kwayiza akakisambira ava nampirika busoga bamuleese ekigo kati ossi amanya atya nti yeye abeerawo era RP omumanyi RP ye mukulu wa odi omusibe aba omukulu oba prefect w'abasibe kiri mu mateeka oba bayaye kwewuŋŋamyako obuyinza administration buli wamu what about administration kati nekomera kuva dda sebo banga ne mu poliisi zino ezabujja omuyingirawo omusibe munaganza RP kubanga era akaduuku lwako takasaamu bukulembeze jjukira abaliyo si bangu naye ate obukulembeze obuliyo butulugunya ate bazzeeyo tokiwulirangako n'oyingira ne bagala leeta by'olina baali nga batulugunye edda n'amamu obuduukulu bwa poliisi naye ennaku zino kikendedde ekyo kituufu emabegako yakanga ku 6-8 emabega obuduukulu bwa poliisi nga wogenda olina osooka ogenda n'amaki n'amasannyalaze gegaliwo ate amasannyalaze ze ssente bo balina ofuna ki ettaala olina ogenda n'obuyimba obupya obubaddeko obubaddeko kuba bo babadde tebaliiyo kati ebyo byonna nga eyo bullying yali nnyo muki naye ennaku zino ndowooza professionalism n'abantu abasibwa ndowooza level of understanding humanity egenda erinnya so eri eruzira wotuukayo oyiga buli kimu ze bansibye emirundi 5 ebyobufuzi ate bakyansiba kuba ebyobufuzi bansiba nga tututte eyo egundi yatogikwatako ssebo gyolaba ffe twagitandika nali mu UID twali mu UID era ffe nze nagitandika Bigirwa Kizaakimu Kayondo ne tugenda ne batusibirawa ku paalamenti ng'aleese ebbago tumugamba tolina gy'olaga ne batusibira ensambya nga tugenze twagala kusala Trump cake celebration ya Trump
nga mumujaguza okufuuka president kuba yali atusuubiza ekisuubizo kye era ku luno kyova olaba simuwagidde Trump. Tomuwagidde ku luno? Yagamba alina gwagenda otutoolerawo. Ani yali yabagamba? Trump mu kampeyini ze yagamba bulina kyemalira mu Africa wenamalirako emyaka 5 ajja kuba agenza naye teyamutoolawo. Kati yagamba nakyemalira teyagamba baludde mu buyinza. Yagamba banne kyemalira kasita okyusa semanteeka emirundi egiwera. Oba oli ku shadow democracy, tuyita shadow democracy. Yes. Then OTT netulumba era ne bakuvuba ne banvuba. Okitegera bulungi. Lwalwako munda wamalayo bbanga. Olwo lwasookera ddala olwa parliament gyali myezi gumu kitundu. Nga buli tujja tuwa biro tebatuwa. Ate ekyembi ne tujjira mu kooti ne twekalakasizaamu. Ne tujjamu engoye. Twali tukola bitunyumira nga nekomera nekinyumira. Musoma olwo wali okyasoma? Nali good degree esooka ngimaze naye nga ngenda kusoma ntandika yakubiri. Nali nvuddeyo enkumba my first degree. Naye university yonna yeeyiweeyo kuba ddali mukulembeze waabwe tebeeyiweeyo gundi bagayoyo waffe freedom waffe. Kati nze nga mbeereri ngamba kyekyo Nelson Mandela bye bino byeyakola byensinga okwagala bye bino. Munnange bwe batusiba ebyobufuzi bano abatusiba tebalowooza nti tubaako kiki ekitukosa. Tweyongera maanyi era tebeekanga Olivia Lutala byayogera. Bakuteekamu omutima guli. Ogenda mukomera n'olaba abantu ababonaabona. Okitegera bulungi? Mpulira. Mu bbanga ery'omwezi ogumu ekitundu nasomeramu akatabo ke nali nsinga okwagala kuba nafuna obudde. Wakatumya wakagula bakakuleetera? Bakampa. Mukomera mwennyini? Waliwo yakampa. Kuba tebakakkirizaayo. Bakayita Long Walk to Freedom. Nelson Mandela Madiba. You understand? Nafuna omukisa ogukasoma nentegeera nti ddala okubeera mu kkomera ku lw'abantu ebimu ku bintu ebitaweebwaweebwa olina okyebaliza okuba nti ostrugglinga n'osafaringa ku lw'abantu olina okyebaliza because it's a calling from God. Kuba n'abatume ba Katonda babonyeebonye nnyo ku lw'abantu naye ate nga Katonda abadde abawadde amaanyi n'obulamu obulungi obuyinza okuba nti n'abantu ne babakola ki ne babasuulawo obulamu bwabwe bujja ttambula bulungi. So nga nzirayo ngamba nti nno osobola okusaba OSI. Yes, osobola osaba OSI. Kati abo ba OSI ffe twaliyo batuyitanga netuyita nga bagezaako bambyo tu rehabilitatinga the so called rehabilitation nti boogera naffe naye ekyembi nga ate ffe batugamba ffe tubagamba bingi nnyo nga temuwulira because nzijukira waliwo OSI baali bamuyita Kiwanuka. Kiwanuka oyo yali musajja muzaale we Nakasonga bangamba kati bamuteeka mu prison ze Arua. Kiwanuka twatuuka okwogera ku bintu bya how to manage prisons. Nali kaala kato bambi nene nyama oba bangambye naku zino mfunyemu naye ate nali mutono nnyo. Naye kati we natandika okwogera ku management ya prisons olw'okuba nali mbisomye. Omusajja yangamba kati gwe oli awo oli mugezi lwaki togira gavumenti n'ekuba omulimu. Ne mbagamba omulimu yali ayagala dde ogumpa naye amaziba gali nti working conditions as of me so yakola ki kuba nti nsobola ozikoleramu. So try engaginganga ate the other thing is aba prisons si babi. Kituufu aba prisons si babi. Nali ekigo nendaba aba prison mpozi baba bazze ku kooti bakambwe tebatunulwako era tebatira kambuwala nga tewali mbeera. Kyova olaba oluusi olaba omuntu aba yakawoza ne bamuvuga ne bamugjawo naye ng'ate yali badde alinda banne baddayo bonna because nabo prime duty yaabwe ku making sure nti omusibe tatoloka. Kulaba nti omusibe asigalawo. Kyova olaba obeera oluzira muyingira essaawa 10 buba buzibye 10. Kati kandabe kati ebulayo 6 14 ebulayo kati sawa edakika 10 nezi bayingire
era mukasebo alien skin mu budde bwe buti balanti abadde olwagira agenda ku saa 10 abadde abadde alwagenda ku ekyeggulo mukirya ddi ekyeggulo tekiriyo mu prison abyakyuka oludde baba wa Jenny Jenny ali ku ekigo eruzira nayo gyekiri ate eri kiva biveri ne bisaasaana awo mukama mulungi bakeera babaterawo kati nali ekigo n'ekyenkya ebikopo ebi ebyaki buugi ku makya ebyo byo gyebiri bibiri bwe kiri bwe kityo newalala ebikopo bibiri ebyobuugi yes then ne babawa breakfast yes kunya kati andi ekiri ekigo kyeggamba ekigo omanyi prison ebyo bibeerayo okusinziira ku namba era kyobola abasikakasa nti eruzira simanyi ofuna abakavaayo wanze ndudde nga sinaddayo ndowooza maaso awo wetuyinza okuddayo nga naliyo nga mbuuza omusirikale nga balya ekyemisana leeti wazaali zingidde munane muga tebannalya abasibe babakoze nnyo naŋŋamba breakfast ebikopo bibiri ku makya kunyaawo 5 ne balya breakfast eyaddala ey'emmere kaakati kwe kuŋŋamba nti ku musanvu nti bannalumwa njala balya 8 kitundu tugenda kukola research naye engeri gyonyonyola ekisooka engeri gyonyonyolamu ekkomera bwe biba bwe bityo ekkomera liba liruuzinze the truth nature kuba ebintu ebimu bikolebwa intentionally andi nkugambye yes kati abantu basanga banyirira okufa mukama mulungi ekiri ekigo omusibe waliwo batajja navaayo mukama mulungi kubanga at least ebintu ng'ebyo biba birina otereezebwamu naye ng'ovudde ne ku mmere okulya obudde obumala ensonga y'okuba nti balya emmere ennungi lwaki owa muntu kyakyo anti wagambye bikolebwa deliberate kati ovayo ng'otegedde tulina okwadvocatingirako ebimu at least babawakawunga simanyi naye baleka balya mmere ennungi kati webiba kati naye saalabako naye nga waliwo gye tuyita bulooka bagiyita bulooka kabakawunga nga very brown era bakabega like in rectangular form or triangular a box in a brick way yes brick era bakikwata ale oluusi omwaya akikwata waliwo ne bamuyirayo ekijanjaala emboga nga bagisalamu emirundi egi ne basala okiryanga ali agundi kiba bwe kiti nga kiringa kikoola leka naawe yes ebyo byenjogera gye biri era ffe advantage yalingawo nga batuleetera akaki abatuleetera akamere because wogenda Nobert Mao yali abayiwa mu kantu ffe baatugira ne wogenda ku YouTube okwo n'onoonya 2017 abantu beeyiwanga ku kooti bwe bati bambi nga batuleetera obuwunga aleese omuceere era ne tugabanangako n'abasibe be tusanzeeyo ne tubasonderako ku TV okugisa mu woodi gye twalimu so byebyo ebibeerayo naye nga abaprisoni abasinga bali okay oba osobola okusaba lawyer osobola okusaba munnamateeka sina mpolereza yes n'oyambibwa yes tebasobola gaana balawyers mu mwaka tuvunaanyizibwa okubaako omusango gumu ogw'obwereere gye tuyita pro bono gwe tukola ne pro bono olumu mukola nga abantu batyo bawa baga mubasingisa emisango and professionalism mubasingisa deliberate and professional now problem weri ebiseera ebisinga wogendera okubeera nga toyina lawyer ekisooka sinze mba nakusiba nsanga already ekintu ekikola ki ekiriwo so ebiseera ebisinga tulwana nnyo okuyingira mu kintu ekyo kati bo omuntu mindset y'Abannayuganda abamu oba n'abantu abamu yinza okugamba si busiru naye obutamanya abasibe yes abasibe balowooza naye tali musibe ng'asuubirwa okukozesa lawyer people think nti waafuna lawyer aba akoze eki ebibyo byonna ebizibu biba biwedde ne waaba yazza emisango kasita afuna lawyer amanyi byakoze eki ajja kimala lawyer aliwo okugenda kuyamba kupleadingira mu kooti nti ebiseera ebisinga ne wekiba omusango waguzza you understand
lawyer akuyambako okumitigatinga kituyita okumitigatinga okureducinga kubanga ye aba amanyi ate nga oba tomuyina omulamuzi ayinza okugamba kati obudde bwakukola ki bwakumitigatinga oba kusaba kutoolerwako naye nga tobimanyi era ne mu Luganda ne bakikunnyonnyola nti olina ensonga zonna ze waali wadde kooti eziyinza okutoolesa ku kibonerezo naye olw'okuba tobimanyi kati ate looya ono abimanyi tiwoaba ne waali badde oli wakusibwa emyaka 10 looya ajja kunyigiriza akupulidingire at least asike paka emyaka ki 6 oba 2 kubanga ajja kugamba nedda omuntu ono abadde ku remand tusooke tutoleko obudde omuntu ono alina ku baana ensonga omuntu ono muvubuka nnyo twalyetaaza bwebbanga tono akomewo wabweru azimbe future ye abaana be baleme kukola kyo kitegeera naye olw'okuba tobimanyi kati ye oli omuntu aba alowooza okufuna looya omusango gumuvuddeko so professional lawyer gw'olina kukola buvunaanyizibwa buli kimu ngenda kimala beefuula boozambi waba tali professional otherwise lawyer ali professional ajja kugamba oluusi agamba n'amaanyi go amaanyi g'omusango gwo then n'obunafu bw'omusango gwo okugeza wiiki eyo nabadde ne client sijja mu mentioninga kuba tekikirizibwa naye client nga bali neighborhood kati neighbor omu nga yaze n'azimbawo kati mu kuzimbawo ku lusalosalo bano bagamba nti yazimbye waffe kati we bajja ewange nensooka ne mbasaba ki endagaano tulabe ebipimo eziraga measurements tulabe ebipimo gwe ebipimo kyekyali badde kisookerwako unfortunately nga talina nki bipimo kyokka oli ng'alina ki ebipimo n'endagaano kitegeeza ono omugamba wadde nga tugenda naye omusango gwaffe wadde story yonna gye muwa nti mwe mwamuguza biki kirungi naye kye mwamuguzaako mwakitoola ku ki ebyo byonna biba bijja kukola ki kutuleetera obuzibu so tugendagenda naye obunafu bwaffe obumu bwe tulina bwe buno so tugendagenda tunnyonnyola ensonga ziri tuziteeke ku mmeeza then tulabe omulamuzi kikyasobola okuvaayo ki waliwo yabaddanga mbuuza nti Nuruddin kanso oyo wemba nyina keesi yange tusobola okukkaanya tewali buzibu era kyova olaba twasoma obw'amateeka kuyamba ku bantu so oli ku level eyimirira mu kooti ate naalize wano ebibuuzo byombuuza muganda wange abantu nga bagezi n'omuganda ne munnaye saagenda kwero DC saakola ki wakuba nti tetukkirizibwa kweranga naye oli yambuuza muze jangu tusiibule anti eŋŋamba nti wakuba tetukkirizibwa kweranga naye wonna ajja ku Mabirizi complex ku level ey'omukaaga mu ruumu sigera kwogera faamu mu ruumu ey'okkumi sobola okujja n'osangawo nga tukola emirimu Mabirizi complex floor 6 level 6 room 10 okay ya office wentuula abamwagala mumuwulidde tali mu kweranga waliwo yabadde ambuuza naye no kituufu kye tuyita street lawyer bangi ba street lawyers wakati nze ebyange street lawyer omusaba takuwa kati ebyange nkugamba PC yange okitegera bulungi in fact nze ate ndina fani ne ID zange zonna gye nasomera amateeka amasomero gonna wallet zibaamu okitegera bulungi so that newe mba ngudde ku kkubo oba tosobola kuntwala kunoonya namba yange ya simu ntwala ku university gye nasomera bajja babamanyi gye basobola okukola omuyizi bakebera bukebezi fayiro ye kirungi ffe buli we tusomera tukola amannya era bategeera nti ono okumufuna wali na wali so tusobola okubayambako era basobola okutukyalira oba si ekyo ne bayitamu bayite muffe namba z'essimu we ziri awo kanso ono omuntu waffe wa mu nnyumba wa waka era Council Freedom nkweyanzizza tujja kuba twongera okutematema amateeka sebo nze bwe bakutte abagundi ba NUP nze ndi y'omu ku baloya ba NUP oli omu bo bammanyi aba NUP era nze nakulira ttiimu y'abalooya eyajjayo aba NUP abakwatibwa Kamuli ne olalebo zaake bamukwata wano juzi
baloya twali 30 wali wabujidde ku ero disi so abe new people bamanyi abo badde babadde bakukozesa already tubadde tutambula babadde mutambula mwena nkuyanziza kanso inshallah tujja kwongera okuwuliziganya mmanyi olina kyo gem biratambudde bulungi bireke londamu ebitambudde bulungi ekyokubiri ebibuuzo ebimu byowulira tubuuza biyinza okusoundinga fun and stupid mu matu gwe alowooza either omanyi amateeka oba otegeera nnyo naye zino olumu programu tuzikolera abantu baffe abo abalala abatalina kye bamanyi na kimu so ebyo ebibuuzo tuba tulina obibuuza ate kansa asobole otukola ki okutusomesa nze Nordin Ntege tukugamba subscribe more, like more, comment more and share more. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagane ate omulundi omulala mwerabe.